Kiriza nkulamuseko nnyo nnyini ddala wamu n'okwaniza mu pulogulaamu yaffe y'olunaku olwaleero era nga njagala okugamba nti tojjanga okuba omulabi wange nkwebaza obutakoowanga kutunuulyanga pulogulaamu zaffe zino n'okugitugoberera era nga ne pulogulaamu eno mwebale abaagigoberera okuva gye twatandikira tukyatambula nayo kubanga bye tukyayiga bingi ate n'okulaba tunyumirwa era ne tulumwa naye tubakubiriza ekintu kimu nti mu pulogulaamu nga zino ebifa mu maka wandibadde oyigiramu ebintu bingi kiki kyotasaanye kukola munno kiki kyosaanye okumukola bw'obanga okimukoze osoose n'ofumitiza mu mutima gwo n'omanya gye kinaawunzikira omanyi bangi tukola ebintu mu ntandikwa naye nga tomanyi gye kigenda okunzikira kigenda naawe kukosa bw'okikola ng'otunuulidde sayidi emu naye tunuulira entandikwa era otunuulire n'enkomerero yakyo awo nno we nkugambira nti olunaku olwaleero pulogulaamu eno efa mu maka tutunuulira omukyala Hajjati Amina gwe tuzze nga tutunuulira bentambudde nabo okuva pulogulaamu eno we yatandika mweze mugigoberera bulungi nnyo era ng'ekyagenda mu maaso kyenkusuubiza nti olunaku olwaleero si enkomerero ya pulogulaamu eno pulogulaamu eno ojja kugisanga bulungi nnyo ku Facebook yaffe bonoogenda ku Facebook page yaffe Bikola Ebifa mu maka ojja kubanga ogifuna bulungi nnyo era ojja kubanga olaba ebintu bingi n'ebisingako wano n'ebyobadde tomanyi n'ebyokuyiga bingi so nga tetugamba nti ne WhatsApp gye tuli TikTok bw'obanga otugoberedde bulungi era Ebifa mu maka ojja kubanga otulaba bulungi nnyo ojja kubanga oyiga ebintu bingi olunaku olwaleero nno mu pulogulaamu eno eya mukyala Amina ng'omujjukira obulungi ennyo abatambudde nange alajjana nga twasooka okumulawo ku YouTube nga yalwala omusota mu kugulu awo mwalabawo era ebifaananyi tujja tubikomezawo mu pulogulaamu ez'enjawulo nti kuggwe eyakatwegattako tugoberere bw'obanga omisinza pulogulaamu zaffe ez'emabega ojja genda ku YouTube channel yaffe pulogulaamu eno ojja kugisangayo bulungi okuva mu ntandikwa yayo paka we tuli kati ate ngera nkugamba nti yongera okubanga otugoberera ojja kuba byonna obiraba bulungi nnyo olunaku olwaleero nasazeewo nzije mu pulogulaamu eno ebifa mu maka nga ndi ne mukyala Amina oba Hajjati Amina naye nga Hajjati ono yoli yalwala omusota n'ensonga eyo gye tuliko naye omukyala ono oluvannyuma lw'okuba nti tuzze tumutunuulira mu bulumi wali we yali nga bwe tunakomezawo ku bifaananyi byaffe gwate ayakatwegattako naawe akyayagala okuddamu okola kubanga bangi mutugamba kyanze ebifaananyi buli bwe mbiraba bifuna ekyokuyiga kingi manya abantu we balina okukoma ne wenyina okubakwata kakati nno omukyalo ono bwe tuzze nga tutunuulira wali ng'akyali bulungi olw'ekika ekyawagulu mu maziga anoonya obuyambi ani amuyambi awo twalabawera tujja kubanga tukuddizaayo emabega otunuulira omukyalo ono nga afunye omuzira kisa eyamusobola okuba nga agenda kumuyamba awo olina tujja kuba nga tutunuulirawo era n'abalabawo mujja kuba nga mwejjukanyamu awo kakati nno ne tufuna okubuuzibwa ebibuuzo mumwe abantu bange bannyini abatulaba mutandika okumpeereza n'omesegi nga mugamba nti naye Hajjati Amina ye tumulabye awo atambudde bwati ne bwati ate era tukyamwetaaga naye omuntu oli eyamukola ebikyamu yamuleka mu bbanga bw'atyo yaneegene abeere bulungi nga yayiseeko mu bulamu obw'amaziga ebyo no bwe mubimbuuza nange saagana nenkolako okuba nga nnondoola okulaba nti omwami ye eyamukola bino oba eyamuloga okumutuusamu eno embeera ali mu mbeera ki nga nze sibanakyemalira nzekka twagezaako okunoonyereza ate nekimpa omukisa omulungi nti nabadde ndi awo ne muganda w'omwami oyo eyatuusa ku Hajjati Amina obulabe n'asobola okuba nga twayogeddeko naye ekyo nno kimpa essanyu nti omuntu bw'abeera mu famire eteredde era tebamuleka nga Hajjati Amina bwe yafuna abooluganda ne bamuyambako emikwano ate n'ono eyatuusa obulabe ku Hajjati Amina embeera bw'emala okumukyukira n'emutabukira abooluganda bali mu kweraliikirira bagamba nti bayinza okufiira omuntu waabwe bwe nafunyeeko owooluganda ono n'ankubira essimu nangamba purezenta nkulabanga mu pulogulaamu eno omukyalo oyo tumumanyi omukyalo oyo yali mukwano gwa muganda waffe naye muganda waffe obulumi bwalimu nga tetwakitegeera nti yali alina kyatuusiza ku Hajjati Amina tufunye okwekengera n'okutya tusaba otwogerereko ne Hajjati Amina embeera eyiriwo era omwami ono nja kubanga muyita ku ssimu mu kaseera awo wetulaga obeere ng'ate naye omuwulira mu ddoboozi lye mu kulaajana ku lwa muganda waabwe eyatuusa obulabe ku Hajjati Amina n'alwala omusota ye kye yalaba nti akimaze kati naye embeera emupyukidde kyova olaba baganda bageresanga nti okalya dda kadda dda olwomujjadde emalirayo ate alumanyi osoboka onaku muno n'abanga akumalirayo mukadde kano nga njagala tuwuliziganyeko ne mukyala Amina oba Hajjati Amina
njagala nkudizeeyo ko wali katono nnyo busekendi bakadakiika omulabe nga alumwa omusota gumuli mu kugulu. Lwaki nkudizaayo ko programu eno nti abamu bwe tukikoonako muba mwagala okuddayo okwetegerezaamu, abalala muba mwakatwegattako, naye nga ntunuulira nnyo omuntu gwe nze nga ntambula naye mu programu eno. Mukwano gwange ajja asanga ekiruddu keyindi Yamba gye bajja okuntewereza okugulu. Kakati era nga bumanyi nti owa ssente talemererwa n'eyindi yannatuuka naye nabo okutandikira nga wayiseewo ebbanga okulu kuno kutandika enda okuya kutandika okumyansa nga bw'onoga nti kantu kamyansizza naye mpuliramu omuliroliro nenkwatakwata buno obuddagala obusiimuula nembeera nga nkuyisaako nga mmanyi nti bintu byakusaaga nengenda mu ddwaliro nasooka kati nga bw'omanyi nti ebyokusaagasaaga nasooka mu kiriniki kati nava mu kiriniki ne bangamba nti madamu obulwadde bw'okuguluko tetukola ki tetubulaba. Kale munnange bwe tutyo bw'oba osobola okwetegereza bulungi omukyala Hajjati Amina ng'ali mu bulumi awo omulaba awo Bambi omusota gumuli mu kimu kugulu awo ndowooza olaba bulungi nnyo. Ajja obulamu asinga nabwo ajja akaaba mu mbeera eyo tetunafuna wonna muyambi mwezira kisavaayo kugamba nti kamuyambe era nga njagala okutambuzaako bulungi kati ndowooza omulaba nga mukazi wattu amaze okuba nga ate omusota kumuvaamu era olaba ekiwundu awo kyeyasigaza era nakyo kyalojja kyagamba nti nakyo kyamuluma naye yali agamba nti atleast wano ndi yaddeyaddeko ng'omubi omweru kubanga yali akoze ki gwali guvuddemu ng'alina essuubi. Kati naawe era we tuzaawo ekifaananyi kyolabye awo ng'atereredde ddala bulungi nnyo era nga teyalina nsonga yonna emulobera kudda ku mirimu gye kubanga agitetenkanya bulungi. Awo nno nga nkugyeyo nga nange yembeera eyo gw'ataatulaba oba eyatulaba weeyongedde okuba nga weetegereza bulungi n'okukatiza ensonga eno. Olunaku olwaleero era Hajjati Amina omulaba nti no tuli naye wano bulungi nnyo akyali mu ggwanga eri e London naye nga tusobola okuba nga tuwuliziganya bulungi era nga bw'omulaba tatutenguye budde bwonna ye yagamba kyonna kyetunaaba twagadde tujja kuba nga akitukola. Tubali tumusuubira okuba nti akaseera konna ali wano mu Uganda naye alinamu enteekateeka ndowooza eyakyuseemu era nga wemunawulira. Kansooke mubuuzeeko ndowooza Hajjati Wanji nyawo. Ndowooza ntole salaamu. Assalaamu alaykum. Alaykum salaamu omutulabe barakatumu. Ababeera eyo mulina ebintu ebirungi kutuulira naye nga nsinga takisi n'enkyalawo nezijja. Hajjati oli otya mukwano? Ndi bulungi mukwano. Oli bulungi? Ogamba otya? Ndi bulungi. Eyakusiima agamba atya? Gyali mulungi. Gyali mulungi. Lwakuba kati yatambuddemu. Yatambuddemu. Bannange yeebala okutukuumira. Abatulaba ndowooza Hajjati omulaba bulungi nnyo Hajjati Amina wemba ndowooza si oyo munnange eyo gwe tuzze nga tutambulanga naye nga wemumulaba tatutenguka wangako buli bwe tumukubira akasimu nti Hajjati tukwetaaga era ng'agamba nti nange nja kuba muno. Hajjati twakoma ku mulundi guli nga otulaza embeera nnungi era oli ku mirimu gyo waddayo dde okola. Wangambako nti olina enteekateeka ey'okujja mu Uganda. Enyo. Era nabadde nti wazze. Naatera okujja ndowooza mu weeks nga 2 oba mu mwezi nga gumu. Okay, tukatusuubira mu weeks 2 awo we batyo. Nja kuba nzize. Ojja kuba ozze. Hajjati obulamu ye butambula butya? Obulamu bwange si bubi n'akamu. Si bubi n'akamu. Kuba emirimu kitambula bulungi. Abaana bange baddayo ku mirimu bakola. Omwami wange ali bulungi. Ngamba okutwaliza mu famire bwe bansanyufu. Obulamu buba butambula bulungi. Hajjati nakubiddeko ku kasonga akali mu ddiiro ak'omwami ono nga sinaba kuwa ku kye nafunye. Omwami ono bamuyita ani watugambe yakutuusaako obuzibu? Oli ow'ekibanja. Kozi byali bityawo katono nnyo okutuuzaako emabega. Oli mwami Alifunse eyanguza ettaka ery'empewo n'ayagala okunziba. Ate mu kugamba nagenda mu kkooti ne musingirayo na ndoga yantuusaako ebyo byenaku banyonyonyola byenzize mbanyonyola yanteeka omusota mu kugulu. Naye kati saawa zino mpulira naye embeera ye si nnungi kuba kati nze natereera sirina buzibu. Owatereera naye owulira embeera si nnungi? Mpulira. Ayogerezeganyako naawe oba abooluganda lwe? Si nze tayogera nange. Tayogera naawe. Kati okusooka ab'enganda zange abali eyo
be basooka okuŋŋamba nti baabalumba awaka wa muzeeyi wange ne babagamba banjagala nze natusookako omwana waabwe ebizibu ne famire ye yonna kati ne bababuuza ye be yali yamutuusaako mwabimanya ne bagamba nti baabitegeera kati awawaka ne bankubira essimu ne bambuulira kati ne mbagamba ekisuuka nze nkyali eno siina kye nsobola kubaddamu kakati ate mba ndi awo nga wayise ndozere wiiki ng'emu nga ndoza abewaka be bawa muganda we essimu yange mba ndi awo ne muganda we nga nkubidde negayirira ngamba ajja jangu otuyambe bwoba oli kumpi muganda wange agenda kufa jangu twekusonzeemu ssente byemuganga byonna tubadde nabyo tubitunze tusasule ssente zonna ze yakulyako ne tujja kukubisaamu n'ettaka lyennyini olitwale naye taasa obulamu bwa muganda waffe esebinyabo era ekyo sijja kukoowa kukikubaza nagambe nti nkujjukizaamu akantu kamu nti bino byonna byolaba era bino byonna programu zaffe z'otulaba wano ebifa mu maka bw'ogenda ku youtube channel ojja kubanga ate otulaba ebifa mu maka ojja kubikulako awo olabe ate programu zaffe zino kyoba tewalaba ojja kubanga okisangayo bw'ogenda ku facebook page yaffe era ebifa mu maka ojja kubanga embozi zaffe zino zonna ziraba whatsapp ojja kubanga otulaba bulungi nnyo so nga ate n'emikutu emirala nga tiktok byonna ojja kubanga okusanga bulungi kakati hajati era ensonga lwaki mbadde nkubuuza ensonga eyo hajati muganda w'omukulu oyo alifunse yakuguza ettaka ery'empewo ate n'akuloga omusota mu kugulu bali mu kulaajana era nga bali mu kutya embeera gye wayitamu baagirabako era baagimanyaako kakati muganda waabwe ali mu mbeera eyo mwami alifonse ali mu mbeera si nnungi talina musota mu kugulu naye obulamu bwayitamu anyigiriziddwa kugamba obulwadde bumuluma era nga batugambye nti bagezezaako kubanga batambudde mu malwaliro embeera nekola ki embeera egaanye bagezezaako okwetambulira nga buli webatambula babagamba nti mugende munoonye hajati omuganda wamwe gwe yatuusaako obulabe ayinza okuba nga yavaako embererezi kakati hajati awo wennyini ensonga eyo abantu bambi bali mu mbeera bagamba nti mu butuufu bandikwetaaze okuba nga obayamba kubanga buli gye batambula babagamba nti mugende munoonye hajati amina nze ekyokubayamba sikirinamu buzibu naye tebasobola kuntwalira biseera byange nti entambula zange nzikyuseemu kati nga naye bwe yali anjagaliza kupookya okupookyamu gye ennaku ezisigaddeyo zindoza ndaba nga kitali kyamaanyi kubanga bemba nkomyewo wiiki singa 2 ensonga ezo nja kuba ndooza nziyingiramu nga mmaliriza byenkola ekitegeeza obadde okimanyiiko nti abantu omuntu oyo wali okimanyiiko nti alifuna backfire Salongo bwe yali akolako yakimanyako nti omuntu oyo naye backfire ejja muddirayo twamubuuza nti ensonga eno ogimanyiiko ekyokuba nti omukyala gwe omutuusa ku kino bwekiti ne bwekiti neyeegaana ne tumugamba tukole ekiddako n'agamba nti muli baddembe okukola ekiddako zaabika emipiira kati essaawa zino ziba kati zaabika simanyi oba gyani gyabika oba gije oba gyani kozi gwe tolinamu kwekengera konakona nti omuntu oyo awo singa aba akisima tusayinza ate okuddiza omuliro ekyo tekikyasoboka kubanga nze ntiko olukomera ndi mu kisenge kati ne baba baleeta kyaleese kikuba kuli ne kimuddira kitomera kisenge ne kiddayo bannange atulaba embeera yeeyo nno munnange kakati ffe yenkola yaffe tetusala gwakawala nga tetuwuliriza gwakalenzi sijja kwesalirawo nze nganze sijja kukyerekera olwokuba nze yankubidde essimu muganda w'omwami alifonse oyo omulwadde yatuusako obuzibu ku hajati nankubira essimu nanga nti pulezidenta twagala naffe buyambi kyesimanyi bakuliyirira tebannaba balina kuliyirira ssente mmeka ssente nnyingi kubanga awamu na kashi nakwata obukadde 800 obukadde bubeka 800
ekiki kati bugateeko ebiseera byange byonoonye bugateeko obujjanjabi bwenkozesezza ebyo byonna balina obbiriirira. osuubira abantu bano bw'otunuulira mu famire yaabwe sente baziina? Nze sebinkwatako oba balina oba tebalina nze tebinkwatako. Kyogezaako okutegeeza Hajati nga n'abatulaba batulaba kyoyagala okugamba nti ojja kuwoolera eggwanga singa n'aba tebakuliiridde? Nze sijja kuwoolera ggwanga kubanga mu Muganda we gwe nayogeddeko naye yagambye beeteefuteefu okubanga buli kimu bajja kukikola. Bayinza okwogera nti beeteefuteefu naye nga balowooleza mu miliyoni nga 5 miliyoni 10 famire zeebeesobola. Ebintu byange byemmanja babimanyi. Kitegeeza nti wabaviiriddeyo okwogera ekyo. Ekitegeeza bakugambye nti singa abaana bakusinkanye obayambe omuntu waabwe bw'awona kakwakuliza owekali awo nti omuntu alina kuwona nabo bakuddize oba balina kukuddiza kati omuntu waabwe alyoka awone. Bamala kunziriza byange nendaba ekiddako. N'olaba ekiddako. Kati nno munnange mu kaseera kano ate njagala mpeeyo akadde musobole okuba nga muwulira n'amaloboozi gammwe. Tujja kumufuna bufunyi ku ssimu mumuwulire omwami Muganda wa Alifunsi eyavuddeyo okuba nti ayogera ku lwa famire ne ku lw'omulwadde Alifunsi gwe balina okuba nti ali mu bulumi ali mu mbeera etali nnungi oba okwefaananyirizaako neyo Hajati gye yayitamu newankubadde ye ate si musota gwe gumuluma gwe guli mu kugulu nenga Hajati bwe yali. Naye kati naye twagala tuwulireko katufunire ddala ekifaananyi omukulu ng'atusiigira ekifaananyi ku maloboozi atubulire embeera omukulu gy'alimu era mu luvannyuma lw'okubanga muganda waabwe embeera eyo gy'alimu kiki kye beetaaga buyambi ki bwe beetaaga okuva ewa Hajati abayambe okusinziira ku ekyo kye baakola. Naye nga mu kaseera kano tovaawo katono nnyo ngenda kubanga ate nfuna omwami ono ku ssimu twogerezeganye. Sebo gyebaleko. Kale sebo omulwadde ali atya? Omulwadde gyali mpola bw'atyo. Kaakati mukwano mbadde ndi ne Hajati ani ono presenter gwe wajja n'olaba n'onkubirako ku ssimu. Wankubirako ku ssimu olunaku olw'okosajjo nenkugamba nti nsuubira okubeera nga mpuliziganyako ne Hajati naye kati tumwina mu programu yaffe Ebifa Mumaka naye nga tetuli naye wano ali London naye nga ku bukutu tuli naye era mbadde nsaba ebigambo byonna nga bwe wabiŋŋambye obyebuuze nga naye awulira. Naye nga tuwuliziganya mu programu era buli kimu ekigenda mu maaso waali era akuwulira. Kati twagala kumanya omulwadde ali. Nange nkulamusiza sebo. Ngezaako naawe gyebale. Hajati oyo Muganda wa Alifunsi. Tegedde nnyo. Okay, kakati mwami Matayo. Kakati mbadde njagala otuyitiremu mu nsonga za Muganda obulamu bwalimu ne kyemwagala Hajati abayambe. ensonga bwe nazikunyonyodde ebya bizinesi bibaawo ebyemirimu bibaawo era abantu bakolagana bulijjo mirimu n'okunyizaganya kubaawo n'okunyizaganya nga bugambe nako kubeerawo waffe muganda waffe yabadde alabirira ayamba ku maama naffe bwe tutyo tubasobodde n'abaana embeera gyalimu tewali asobola yamba baana be Bambi tewali asobola balabirira omukyala ye akyaliwo mukyala we anganeera bwe nkugambye ebiseera ebimu kati naye mukazi wakukoza ngoye ku kyalo okufuna akasente abali balina akasente mwami takyasobola kukola mwami ali wansi bintu byakyuka kubuuza bintu bituuse bitya embeera ngambi abana tebatunoonya netuka nawe okunoonya tutegeza embeera ebeera egaanye kaakati ye obulumi ali mu butya mu malwaliro mugenze babagamba kiki ekimuluma omulwadde ebimuluma tebitegeerekeka mugenda ne mukola ne babajjako twakola tesite zasooka ne bakebera katango ne bakebera biki bakyukakyuka mu mpala n'abanga talina musaayi olowooza oba omutima gwe gumuluma bagenda kyekuba omutima nga gulyoke tesite ezisinga tuzikola
tumaze ate nga za bbeeyi hepatitis B naye ne tumukebera kuwaakukka eyeesigaana akola kala ya yero n'akyukakyuka yena mu kala naaba nga tategeerekeka kwegamba naffe embeera etulemye mbeera ebaleme bambi tetubitegeera abaana ate katono mu lockdown abaana engeri batasoma n'ekyokulya nakyo kakibula naffe tugezezaako netubiwera naffe ate tulemereddwa tugezezaako tetusobola mulemereddwa bambi kyekituufu twajja wali bambi aterera bulungi but things are we don't get any change things are still going worse everything is worse now okay situation is going bad kakati mwandyagadde nga Hajati awulira mwandyagadde Hajati abayamba atya ate gane era nyabo enakukubira nekusaba amone abandi nyabo batusonyiwemu kati gwonsanyusizza nga mpulira olina gwolabye essanyu likutta mulabyeko amoti abatalitwawo wano ati nyabo tubadde tusaba Hajati waba alina obuyambi Hajati kanerevas akuyambe ati obadde asono kuba leero abali mu buzibu enkya naye ayinza okuba mu buzibu lwaki mugamba Hajati abayambe nga muganda wammwe ye yaleeta embeera ye yasooka okuleetawo embeera kati mwagala Hajati abayambe ati abaweekuwa ssente abatwale mu malwaliro oba ye abatambulire ati kati mamera bayo abantu abo baali bakolagana babiri mu bizinesi zaabwe ffe tetutamanya kuba muganda waffe ali mutaka bakayungirizi atonda amataka olusi naye n'avula bwatyo n'asobola okubeesawo famire kati bonna babiri babadde bakolagana babiri nga bali bulungi okitegeera maama nkitegeera mukwano kati kiba kitegeeza bakolagana bulungi babiri tulibanga patana wakusatu tubadde oyingira mu muyingizi gezaako kuyamba kati aja atitegeeza amumanyi muganda waffe bulungi simanyi wabalina n'enkolagana endala zimanyi tewali nkolagana ndala muganda wange kakati atuyambe abayambe asobole okuyamba atuyambeko tulabe nga tetukwasaganyamu ekintu muganda wamwawe okay abone addemu okulabirira famire ye n'amakale gatambule bulungi mwatambulako awantu awalala wonna nga si ddwaliro lya kizungu labayo maama gawe nakunyonyodde enakubidde esimu nenkunyonyola nayagala okubakusa twagezaako tetunoonya okola ne bawogerera nga se hepatitis B kati bomba kiramu nga mutima mulamu naye nga muntu ye mulwadde muntu yalwala atawona covid ye mwamukebeza covid naye mwamukebeza tampeteza obulwadde bulungi talina buzibu talina HIV egaida organism working very well okay that's what I can tell you mabuwe kale Hajati awulidde Hajati tusaba Hajati mmanyi owulira nzoyinza okukatonda wangako takulabangako ezatusa obuvunanyizibwa nabakundaba neera yolusimi okay omulwadde omuyita otya muganda wo ddala oba omuliko just Uganda omulwadde muganda wange twawula bamaama mwawula bamaama muganda wange oyabeera muganda weze taata wo y'omu taata y'omu but different mothers okay then the means of your brothers kale katukiwemu obudde kanjogereko ne Hajati ndabe kyanaaba asazeewo Hajati tusonyiwe Hajati tusonyiwe kale ngenda kwogerako naye Hajati tusonyiwe abaawulira abaawulira ekizibu kiri waffe eno leero kigamba nti kogera bino naye tomanyi ayinja ati things can change kyasooka wange tekikyadda naye nga mwami Matayo weebale nnyo weebalire ddala okutwala obuvunanyizibwa buno n'olwana ku lwa famire era tujja kuba in touch buli kimu ekinaaba kiriwo nja kuba nga nkutegeezaako kale
how things were, then we'll see what to do. Okay. All right. Aye. Thank you so much. You're I welcome. appreciate you. Okay, thank you too. Ajati, si byangu muganda wange, si naye enjogera gye boogeramu ndabira ddala nga babalaata. Munange si kubalaata. Ndaba nga abalaata. Leero kiri waawe enkya kiri wange. Ne batamanya nti kyasooka wange ate tekikyadda. Anti kakati ye mwami Matayo omusonyiwa kubanga ate kati mwami Matayo n'engeri gy'ayogeramu eragira ddala nti tebalina na kye bagenda kunsasula. Kubanga bw'agamba nti n'abaana tebalina kye balya. Which means tebalina gye bagenda kujja ssente zange. Mwami Matayo jjukira bagatta taata abamaama baawukana abamuganda we naye kati oyinza okusanga omanyi abo abantu bo n'ekibalumi bo beetwalira ebintu oluusi nga biri awo kugamba kyembagalako eggwanga lyabwe tebeewanye stress kuddaawo nga ffe n'ofuna stress n'emmere n'ekulema obasanga beerira emmere era obumuwulidde nga ye musanyufu bulungi mbadde nsaba busabi. Kati nange nkusaba busabi mukubire ng'omubuuza ku birala ensonga zange n'alifunsi sooka oziveemu mukubire ng'omwebuuzaako ku birala oba alina ebyange biveemu naye endagiro ngenda gikuwa. Hajati tukwesunga enyawo olunaku lw'ogenda okujja nja kubaawo nja kukubira era simanyi oba omalawo kabanga kibwobuzi. Waliwo ensonga ezindeeta kubanga nina ekibiina ky'abaana bamulekwa abo bendabirira kati abaana abo buli mwaka nonayokko nendeetako eno abaana abo ne basobola okulabirira bazadde baabwe kubanga abaana abo abasinga bataata baabwe baba bafa siriimu oba bataata baabwe mu obulwadde obuliwo obwa covid abazadde abasajja badduse ku bakazi. Kakati bwe ndeeta abaana abo ne mbawa emirimu ne bafuna akasente ne basobola okulabirira bazadde baabwe era ye ensonga enkulu egenda okundeeta. N'omwana muleka nendeeta omwana we nendeeta omwana we y'omwana n'akola ki n'amulabirira n'alabirira maama we. Kyadda nga sinaba kujja eno. Abaana bafunyemu ebirungi bw'obatwalayo obawa mirimu oba obateeka waka n'obalabirira? Nedda nnyabo mbafunira emirimu era abasinga abafunyemu obuzibu sobola omukwasa ku ssaalongo wange n'amukwira ku ssimu n'asobola okumutaasa ekizibu ky'abafunye naye nga sibateeka waka. Bonna bakozi obatwala ne benteeka waka obanga ali waka wange aba mukozi ne bw'aba mukozi wange era musasulanga mukozi. Abaana bosooka batrayiningira eno oba obatwaleyo ne basooka bafunamu ka training? Waliyo yabatrayininga bwemba ndi eno waliyo yabantrayiningira. Anjati nga tusemberera okuba nga tutuuka ku nkomerero ya puroguramu yaffe wava ku ki okufuna omutima ogw'okugamba nti koveeyo okuteekewo ekibiina ekirabirira bamulekwa enfuuzi ne bannamwandu? Ekintu ekyo waliwo mukwano gwange yagenda n'afiirwa bazadde be ng'akyali mwana muto ne bafa omulundi gumu mu accident ng'akyali mwana muto era omwana oyo ne mujjayo n'akulira ewaffe. Omutima ogwo ne gujja nga ndabira ddala omwana oyo nti talina maama talina taata. Kati nengenda nga nkubaganyamu ekiro ekintu ekyo ne kiba nga kinkwata ku mutima nti omwana atalina maama atalina taata abeera atya ddala mu bulumi. Y'ensonga lwaki abaana abo mbayamba yennyabo. Kyokka nga watugamba bakaddemu bombi bakyaliwo? Nze bange bakyaliwo. Webale nnyo omutima ogwo omulungi era omuzadde era tukwebaza Hajati ogende bw'otyo nga tumaliza puroguramu yaffe ey'olunaku olwaleero. Hajati nkwebaza obutanekkaanya obuteekkaanya balabi baffe era abalabi baffe neebaza Hajati ono nammwe ku lwammwe nti munnange abeerawo tumuyigirako ebintu bingi okuva tutandisa puroguramu eno. Sirowooza nti gwe atuddeawo mukwano gwange ku tiviyo osigala kyekimu oyigamu ebintu bingi. N'olwekyo tulindirira puroguramu eno era nga nkutegeeza nti mu kitundu kyaffe ekiddako Hajati tujja kuba naye tusuubira okuba naye era nga ku mukutu gwaffe bwe tuti nga bw'otulaba ate era luliba olwo nga watusuubizza okujja tuliba naye
naye nga nkusuubiza nti tukyatambula naye mu programu eno paka buli kimu tulabe nga n'oli munange yamutuusaako obulabe tulabe nga naye atereera mu mbeera ennungi. Twagala n'okuwuliziganyako ku Saalo ng'akola ebirungi bino ne bw'anaaba tasobodde kujja gye tuli naye tulina okumufunako naye twogerezeganyeeko naye kubanga n'omuntu ayamba abantu bannange si kirungi kumwebaza najjoola nti nzala Saalo ng'oyo yatuyamba nguze jjoola simanya yamuziikibwa net tusanyuke nga twebaza abantu bano nga mukyali balamu. Era nga nkujjukizako nti programu yaffe eno oba programu yaffe eno ebifa mu maka ebitundu byonna bye tugitambulizaamu tukugamba nti bw'ogenda ku YouTube channel yaffe agenda mu bifa mu maka ojja kubanga olaba programu zaffe zino nnyingi gye ziri era z'otaalaba ne zoonolaba tonajja kubanga bisangayo ate era nga tugamba ku Facebook yonna gye tuli ku WhatsApp gye tuli ku TikTok gye tuli tugoberere ojja kusigala nga tosigadde kyekimu ojja kuyiga ebintu bingi era nga njagala okugamba nti Hajati weebaza okutambula nange kale nyabo weebale nnyo weebalire ddala kale nawe weebale era abatulaba sigenda kubanga nsukka wano mwebale nnyo mwebalire ddala sijja kukoowa kubeebaza ate tugenda kuyingira mu programu zaffe endala nazo ziwa akadde era oyiga ebintu bingi ate nga bw'olibeerwa twagaliza okubeera obulungi